Kakati omwana golaba oyo mu katambi au sigalo oyo maka gy'abadde akola abadde asala abaana ba boosi we enviiri. Akakaveera kolaba kakutte akabbulaaka kalimu buli kika kya ddagala ly'omanyi eriroga, kajjudde eddogo ly'omanyi erya buli kika, kyokka mwana muto ekinene ennyo ali mu myaka ndowooza nga 21-22, mwana wa buwala, mwana muto, naye ebyokweraguza n'okwerozaloza kwatudde. Addira n'asala abaana ba boosi we enviiri ekiro nga beebase. Enviiri zino n'azikola n'aziteeka mu buveera n'azisiba, oba abaagenda zikozesa ki nange simanyi. Boosi we bulijjo yeebuuza, naye abaana bange kiki ekibasalanga enviiri ekiro ng'azuukuka enviiri nsale, nga takimanyi nti ono awusigalo we yasala abaana be enviiri. Asooka n'asala omwana asooka enviiri n'azitereka. N'amala enkeera ne wayitawo ennaku nga 2 oba 3, olwo boosi we ng'alina omwana gwe yalabye n'agamba, yiggwe ate enviiri zaabadde ki? Nti ziddange simanyi. N'asala omwana omulala era nazo enviiri n'azitereka. Ayina akaveerako laba akabbulaka kalimu buli ddagala eriroga, buli ddagala ery'eddogo ly'omanyi, kyokka mwana muwala wuuyo, mwana muwala muto. Kakati ono ajja kgenda okukula okutuuka okutula mu bufumbo bwe, tagenda kuloga omusajja ne bannange. Mwana muto nga bw'omulaba ne weebuuza ekimutwala mu basamize, mu basawo Abaganda, ekimuloza nga tokiraba. Kati enviiri z'abaana ba boosi we aba asala zaaki? Ye aba ayagala loga baaki? Omuntu n'asala enviiri zo n'aziroga, nno y'aba asobola okukulogera nno ebya siriyasi ebya ddala. Bamukutte, boosi we kennyininyini amusanze ng'ali mu kusala mwana mulala nviiri. Bw'amusanze ng'asala nviiri n'amugamba, enviiri z'abaana bange ekitegeeza bulijjo gw'ozisala, njagala ondage bulijjo z'osala enviiri zino gy'oziteeka. Awusigalo mu kutya okungi akukunuddeyo akaveera nga kajjudde eddogo, nga kajjudde eddagala, nga bulijjo asala enviiri n'azitereka mu buveera. Ne bamukwata ne bamuleeta ku poliisi. Ebintu byonna eby'eddagala n'abisumula bw'ati n'abiyanjala n'abiteeka awo. Nsaasidde ono omukazi abadde abikwatakwatako, okwata otya ku ddogo nga siriryo? Ebyo ebintu ebyo tebisana kukwatakwatako, ofuna bufunyi kati n'obigiraagira bw'oti. Oyinza okukwata ku kintu ne kiryoka kikwambala. Ne bano abaana bawusigala ab'obuwala abaloga bwe bati baba bafa ki? Baba bategeeza ki? Muganda wange, nsaaziramu abakyakozesa ennyo ba awusigalo nga temwagala bakazi mwekola mirimu gyammwe. Mbasaasira nnyo nga bw'okiwulira. Bye bino ebintu bye mukyafeesinga, muyige okukola emirimu gyammwe. Mulekeraawo okwesigula kuba awusigalo. Ogamba nti kandeteyo akawala akasa kajja kuba kato kajja kumpuliriza, kumbe nga ku ddogo kwe katudde. Vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Tunula eno nga tutegeera ono omuwala bannange bw'omulabirako mumwegendereze. Twamukozesa abadde mukozi ewaka, yajja n'ebidagala byonna bino asazeeko omwana enviiri yuno yeeyitaani, bakuyitaani, yogera amannya go bulungi, yogera nnyo. Judith ani? Tunula mu kamera. Judith ani? Yogera erinnya lyo, amannya go gwani? Nakayemba olimba si gye yagodde luli? Nakalembe. Bwe mumulabirako muwala muto myaka 18 abeera n'agadagala bw'ajjeewo okukola ng'ajja n'agadagala agayitirivu, asalako n'abaana enviiri. Leeta enviiri ziriwa zibadde okutte, zireete ozitwala n'oddamu. y'ono ali wano ku poliisi e Bulenga bamukutte. Oli musezi ono omuwala wonna we mumulaba temuddamu muwa mirimu. Musezi asala abaana ekiro enviiri n'ebidagala, abeera n'ebidagala bwe mumuwa omulimu n'ebidagala impembi mukwate. Asala abaana enviiri bikwate, asalako abaana enviiri. Kakati
awusigalo ndowooza mumwerabiddeko bannange, naye bannange bakazi mmwe kambabuulire, mu maka abakazi mu abasinga akajjanja n'akatijjo ak'okuleeta ba awusigalo oba abakozi waka akaganya tekali muffe basajja. Gwe omusajja osobola okuddawo n'ogamba bannaye kandeeteka awusigalo simanya biki, mukazi onooba omulaba nga kituufu ddala emirimu gimumenya era omukazi yeyeetumiikiriza n'agamba nti njagala awusigalo. Ne waliwo ekintu kye nneewuunya ne kye nneebuuza, ba awusigalo b'ennaku zino lwaki bettanidde nnyo obulogo ate nga baana ba buwala? Lwaki bettanidde nnyo amalogo? Kizibu nnyo okuleta awusigalo mu nnyumba yo nga tamanyi bintu bya kuloga. Ba awusigalo bano ekibalooza we batyo nti baba baakulira mu byalo, baba baakulira mu byalo. Omanyi mu byalo eyo abaana abato either nga bawala oba balenzi baba bamanyi buli kika kya ddagala ekiroga. Ekyo olina okukimanya. Buno obuwalawala bwe mujja mu kyalo buba bumanyi buli kika kya ddagala ekiroga. Era bw'okafuna mu butuufu nga kawala kalungi nga kakola emirimu bulungi, kasobola okubaako ebintu ebimu bye kakutaasa. Kasobola okubaako eddagala erimu lye kakuwa. Osobola okukeebuuzaako n'okagamba owange kino kiriwo ekiti nkole ntya, ne kagamba kola bw'oti, funa simanyi omwetango, ofunye omukwawakwawa, simanyi ofunye omukalabula ebintu ne kagamba girabe okole bw'oti. Buba bumanyi buli kimu. Bwesimanyi omwana akoze ati eddagala buba bulimanyi nga bulitegeera. Oba okitegeera ekintu ekyo. Naye neebuuza emyaka nga gino ekiba kikulooza bannange kyekyaki? Tunuulira eddagala eriri mu kaveera eryo lyonna ddogo alirina kuloga. Oba ani gw'abadde agenda okuloga aba boosi we? Kati oba ani yamutuma enviri z'abaana ba boosi we bannange? Gwe ebintu bya Katonda byewuunyisa. Naye mbabuulire bakazi mmwe, bwe munaaba temulekeddaawo kwesigula bakozi, simanya ba awusigalo, nze bino ebintu mbibaleetera kubalabula na kubazibula maaso nti bino ebintu bituukawo. Ekigenda okutuuka ku mulala nawe kisobola okukutuukako. Muleme kubiraba bulabi kubirikaawo just ati si omayiko yatuteereddeyo tulabe tunyumirwe. Tewali kintu kye mbaleetera nga mulina kukiraba kunyumirwa, wabula mulina kulaba kuyigiramu. Eno channel eyaffe wano eyange eriringanga ssomero, essomero erya bulijjo erituyigiriza ebintu ebigenda mu maaso mu bulamu obwaffe obwa bulijjo, kubanga ebintu ebyo ebitusuuma mu bulamu obwa bulijjo bye bisingira ddala okutumalako ssente n'okutumalako emirembe. Tuli mu spiritual world. Kati gwoba nga tokimanyi ebintu ebimu obiraba n'onyumirwa mbwawusigalo olina okubiyigiramu. Sajidati tisenga kikeera ku makya ne kyagala okutuuka ku ggwe ogamba ekintu nno bwe kiti ne kirabako ewa CEO Michael yakituleeterako, nina kati kukyewala bwe nti oba wafunamuko kubugumizibwakokko mu kintu ekyo, oba togenda kukiyingira direct nga tomanyi kisooke kikunyikire wenna kikwambale. Bw'aba awusigalo oba olina engeri gy'osobola okugiramu nti nakiraba kino, nina we nakiraba wa CEO Michael yaterayo vidiyo. Ebintu bino tulina biyigirako, so si kubiraba kubirekaawo kunyumirwa, kuyiga. Era bw'oba obiraba gwe ng'obiraba kunyumirwa n'oseka, nkusaasidde oli wakyamu gw'ogenda okera ku makya onsindikira message ombulire story yo, CEO nalaba ng'otaddeyo vidiyo nga kino na kino munnange nange byantuuseeko. Tewayiga. Ozannya n'okuzannya. Kakati nsaasira omusajja agenda okera ku makya okuwasa omuwala ono n'omuwasa asobola okukuloga ng'oli musajja n'akulekamu kasala kkubo, ate natuuka n'ekiseera nga n'ekkubo yalina oddi kusasisa. Gwe mwana muto, mwana wa buwala wuyo ne bannange.
abaana bano ba awusigalo we bati balina ababatuma oba balina abatuma. Imagine abeera awo nga talina mulimu ne bamukuleetera akukolere. Nkimanyi eriyo babboosi ababi era ne babboosi ababi nammwe ntera obbakoonako. Nze wano buli omu mmukoonako. Babboosi ababi mbaleeta, ba awusigalo ababi ng'ono nabo mbaleeta. Imagine ne bakuleeta okukola ewantu n'olyoka otandika okuloga amaka ga banno b'osanze nga bali bulungi, oyagala okugasattulula, oyagala okukola biki, bajja bammwe be babatega ba awusigalo bano oba abaana ba munno osala baaki enviiri. Omuntu asobola okusala omwana w'enviiri n'alyoka amuteeko olumbe lw'otamanyi na gye lugenda kuva. Ono bw'oba kati onaawusigalo tababa kumusanga ng'asala abaana enviiri, abadde ajja kwegaana n'obulamu bwe bwonna bwonna akomeyo agambe nti nze sirina kye mmanyi, agambe nti nze sirina kye mmanyi. Okitegeera? Agaana okukkiriza naye ng'amazima amatuufu gali nti ye kennyini yaba yasaze abaana ba boosi w'enviiri. Era Mukama Katonda talya mandaazi, ye kennyini ye yeesangidde omwana ono awusigalo ng'ali mu kusala baana b'enviiri. Enviiri zino azikola n'aziteeka mu buveera, kyonna kyayagala okuzikozesa yamanyi. Babadde balina okumubuuza enviiri zino z'osala ku baana ozisala zaaki era ogenda zikozesa ki? Ogenda zikozesa ki? Kakati abasajja tuwasa, osanga akaana kato kawala kaako n'olyoka okagwamu muganda wange, n'olyoka okagwamu muganda wange. Alalalalalalalala, olyoka n'okagwamu n'okawulira, okagwamu n'okawulira, mu butuufu ne kakuloga, ne kakuloga. Bw'okeekyangirako ne ssente kakuloga ne zikubula. Abaana b'ennaku zino nze bansobera. Abaana ab'obuwala, ate abaana ab'obuwala bettanidde nnyo amalogo bannange. Abaana ab'obuwala edda amalogo gano oba okuloga kuno kwetabangamu bakazi bakulu, nga bakazi abakulu be tumanyi nti balogo. Wabula omulembe guno gwe tuliko, abawala ate be basinga obulogo n'okutambula mu masabo. Oba lwaki amasabo gettanira nnyo abaana ab'obuwala? Oyinza nnowooza balina ekyamaanyi kye bagenda okukolayo. Bagendayo okuloga basajja, bagendayo kwonoona bufumbo bwa bannaabwe, bagendayo ebintu eby'ekisiru kusiranya bannaabwe ebyo. Abasajja bagenda mu masabo bo bagendayo kulwa ssente, bagendayo kulwa ssente. Ensonga y'abasajja eyawukana nti awo omuntu agamba wange kantandika okugenda neeraguzeemukko obwavu bunnumye nnyo, neeraguza mu musajja wattu asobole okuba nti munnange atereza ku byenfuna. Naye abawala laavu kuloga musajja, kuloga bufumbo bw'abantu buteredde busatulukuke bwonooneke, kusuula muntu ddalu, kusiraanya bizinensi z'abantu, eyamunyiiza amuloge afe. Ozannya n'okuzannya n'ensi eno. Nze byebyo nze wendi okuba nti mbaleetera buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga ne mu bulamu obwa bulijjo, ebintu ebitutuukako mu bulamu obwa bulijjo. Bwendi nze okubibatuusaako kiri gy'oli, okuyigga, okubaako n'ekyojjamu oba okubiriika nga bwe biri. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi na ku mukutu, mwebale okuba nti ate mu subscribinga sako n'okuba nti ate mu followinga. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Kona mu kapesa ka subscribe malako na mukade akaddawo kajje mu personalize kateke mu olwo ntubentekayo video gw'osooka okugiraba. Mubere bulungi, mweraba. Stay blessed, peace and love.